Ab'ekitongole kya NEMA we bakomye okumenya amayumba olunaku olw'eggulo we batandikidde olwaleero era gibadde mirangana kwazirana okuva mu mannannyinigo nga gakoonebwa mpaka ku ttaka. Mu kusoberwa abamu beevulungudde mu ttaka ate abalala ne bazirika. Abasinze okukosebwa be babaliraanye essundiro ly'amafuta erya Starbex Nansana Namuŋŋoona era nga kalina ebyuma ebifo ebisanyukirwamu byonna bisigadde ku ttaka nga ne woofiisi ya NRM terutonze. Ssentebe wa NRM Kassim Kasasa ategeeza nti emyaka 65 gy'alina gimusaze kubanga talina kyasigaza. Naye ngeze okujja nga bamenya ekigo kitankoze bulungi nnyo era myaka gyange 64 gye nina omulembe gunsaze. Mu balala mwe mubadde n'abakadde nga bagamba kati Katonda yekka gwe bakwasiza embeera eno nga n'abaana bamulekwa abasigala mu mayumba bokka bagambe yabalola esiridde. Naye okusaba ffe kuli kintu Katonda afuga ensi eno afuga ensi 7 n'eggulu 7 alage yataya oda eno amaanyi muligi eyalina nyini ttaka lino lirengulako buloti. Omuntu abadde mu kitundu okumala emyaka n'emyaka baali luddawo okuva emabega. Watunywera emyaka gyonna wano olubadde luserisi lutobazi emyaka 35 n'emyezi 27. Abalala basigadde balajana nga bagamba ebyabwe byonna babikonedde mu mayumba nga tebaliiwo. Byonna babimenyedde munda. Amasepiki, obufulasita, zigenereta, enkoba z'amazzi, bipampu ebikuba amazzi, byonna babibiseeko babibikidde wali wansi mu musenyu. Naye abasajja nga mubalabe akayumba kange kako kebaddako emali eyonoonekedde ddala. Okukkiriza kujja mu bintu by'obulungi tegeera abamu kati muteyiwa wali mu paaka afudde presi paaka ya takisi. Abakolera mu paaki y'e Nansana bo baguddemu ekyekango omu ku batandisi baayo Tumusabe Fred pressure bwe zimukubye n'afiirawo. Paaka eno tubadde abantu basatu n'ekyennaku munnaffe omu twagula ettaka lino pulesi emukubye yakoze eki afudde. Mubiru Kevin nga naye y'omu ku batandisi ba paaka eno agamba nti munnaawe ono baasose kumukweka ebigenda maaso kyokka we yabitegeeredde pressure ne zimukuba. Pulesi emukubye nga ali mu maka ge Namirembe bamutusa mu ddwaliro nafa tutuka mu ddwaliro nga maze okufa. Kati mwanya badwayiva n'abantu abawera 15,000 buli lunaku abadde bakulira mu kifo kino. Mu maka ge Namirembe gibadde mirangana kwazirana era nnyina Niyo Saba Eritokia agamba nti bagezezaako okumuddusa mu ddwaliro n'afiira mu kkubo. Olumaze okulya emmere tugenze kulaba nga yenna akoota tusitudde musitule wano nga tumutwala mmotoka. Mu bagenzeyo okumukungubagira ye kansala James Mubiro ng'aweze okukuba abannema mu mbuga ez'amateeka eriyirira abantu abonooneddwako ebyabwe. Nganze munnamateeka ate omukulembeze ntandise okulondola famire zino ngenda kulondola famire zino era nga munnamateeka ngenda kuwaayo ne lofaamu yange okulaba nti abantu bano eno bafuna obwenkanya. Kyokka omwogezi wa NEMA William Luboolwa agamba nti abantu bano baafuna okulabulwa kyokka ne beesigiriza ng'alabudde abo gye batannatuuka okwesega nga bukyali. Babawa okulabula kubanga bwe twamala okukakasa nti bali mu kifo kikyamu ne twogera n'abakulembeze baabwe ne tukuyogera n'abantu bennyini mu nkiiko ez'enjawulo olwo oluvannyuma aye ne tubawa eviction notice ne tubawa ebbalu ekiwandiiko ekibalagira okuva mu kifo kino. Agamba essundiro ly'amafuta erya Starbex balyebalamye kubanga lirina empapula naye nti bakyayongera okuzekenneenya. Aba Starbex bafuna approval bafuna olukusa okukola bye bakolerawo okuzimbawo. Ayongerako nti ne poliisi ey'e Nansana mu Lubigi yakumenyebwa era abakolo bategeezeddwa dda nti tetugenda kuwummula mulundi guno nga tetumaliriza mulimu gutuleese. Abdu Muwonge n'abo batuusa bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.